Nenye ndamanyi kyali naye njagala soka muwuliriza. Namanyi kyendi. Sugar. Manyi kyendi ama media personnel. Ngamba ku kya sugar. Mo ekyo kiriko kubuuza the darker the berry the sweeter the juice. Tubuuzaani. Noonyereza kasita okuze. Anti ngamba twandikire kwani. Gwe noonyereza. Toli muntu mukulu. Twandikire ku gundi. Nze bukyangamba mbuno bulamu bw'ensi. Ndabye omusajja omwera gwe mmanyi. Otakumegangako. Nze mmanyi omusajja omu kati bwe mbanga omusajja wange sigoyogerako. Nze erinnya lyenjogedde. Otakumegangako. Tonja samira wabula kimwakyo. Omanyi ebiseera ebimu muzeeyi no si yalina n'okutuula wano kye basagala kukola interviews. Me, I've only known one man since I was born, and he's the man I have, period. Nati mukamba. By the way, n'erinnya ly'oyogedde siriwulidde. Ate mufumbo oyo gw'otijjatijja naye. Nze sirina kye njagaza mukazi we oba bufumbo bwe. Njagala ye. Kitegeeza ayingira obufumbo bw'omusajja. Waliwo oluggi ne bagamba kakati yingira oba fuluma. Yingira toye ziriko staff on lowooza simanyanga bufumbo. Genda ko bakulombera edduwa omukazi ayinza okuba yakulogaaloga dda nga tomanyi. Gwe woba ondaba ntunulanga abaloge. Nze simanyi. Ge mukulaba okuku. Video ya Wizo ogirabye. Nga atekera Chagga ebintu ebweru. Ebintu Chagga byeyegaanya. Lwaki mwegaana ebintu byammwe? Kasooka tuplayinga audio za Chagga oziwulire. Wuliriza. Bro, yeah, everyone is calling me about that. They've sent me a video that Wizo sent me out of the house. I'm seeing some things being paraded out. I really don't understand what's going on, bro. But the time you've known me, wano wetuligo wa UPE. Waliwo ayumeeya sirika kati nze ngenda kunnyonnyola byayogera tofaayo kansoke mpulirize. Bro, I don't understand exactly, but I'm here to know. I'm also amused about what I'm seeing. Nansobola bikunnyonnyola oba tobitegedde. Bano manyi baabuukirawo direct paka mu P1. First of all, there's something I don't understand. No, I listened to this audio. I have taken over company. Yeah. Company good life. They have to eliminate me. Omugenzi yaje muleke. But I don't need the company always an interest. Kumbenze. Uye bigambo. Iyo company kibonerezo kyange muze kyandetera kumbonya. I don't know anything. Just simbangu mabuku kintu. Okuleka just abantu okwebuza amagezi. There are certain things between okubanga tumanyi ng'abantu abakulu. Simple common sense. And you also don't have that simple common sense, then there is a problem. Ava okwogera mu voice note because now tosa kungamba nti omugenzi yakulekera company ngate shareholder wali the company was a duo, right? Radio and Wizo. RIP Radio. We have someone who is still standing in the company, who is Wizo Manizo. Then you tell me nti oli kati God forbid B2C ekere ku machegambe nti kakati company tujiwadde Enoka. No, already Enoka mwajiri. Gomanyo kyo banono yalimu. Gotofayo kale tujiwadde Enoka. Nenga Enoka yalina okubeera ne authority nyingi yeti wakyaliwo parties emmeka. Gwetolabanga ebintu ebimu tubeereko abantu abakulu. Nze nagamba saga kugenda abantu bategeera ku correction. Bano be bawandikirangako simmi. We can have spoken English and still don't have sense. Eriyo omuntu nga awulikika bulungi nnyo nga ebintu byayogera birimu sense ng'ali ku zero volume. Omuntu ali mbobo omulaba lwaki baweegaana ebintu byo? Tasulangayo. Kati bafulumiza byani? Wizo yafulumiza bintu bye. Byasikali. Kati olunaku lwakuba teta yamukubirawa. Yali agenze kukola gwali mulimu gwe yali agenze kukola. By the way, ekintu ekyanyiziza Wizo. Kiri ekintu kimu ono Chagga yakuba mukyala we ngamulanga ki no regardless ne bwaba yina kye yali amulanga you don't have the audacity to beat anyone toyina audacity ekuba mukazi by the way oba omuntu yenna kati muzeeyi mbolo kubanga nkunyiziza nnyo osazeewo nzaale kati onkuba mukwano sobola okufa nga tolwadde kyenyinza okukanga abantu nawe nze nkubuulira ebyaddala oyagala nnyo kanga
nze n'okugamba byaddala wuno omuyimbi wanji wamma kugonza jangu tukola olugambo jangu ku climax wendi nkola gunsasuza obanyi gwe ngoyasamanga gwe mulimu gwo abaana tusoma bulungi wabata taze na sente agenda tulabya okulabe bulabi kati anyways like I was saying kyekimukubya mukazi wo regardless olaba ne Wizo kenyimbi you know abantu ababeera ne Wizo basobola okumbearinga witness up to today Wizo regrets the day he beat his wife yazemu n'amukuba buliriza nobulira he still regrets it yazemu n'amukuba wamulabye wanga akugamba nti yamukubi ono Chagga yakubye mukazi twabala tugerasibira ku police kati alinga wale batwala ku police ebyo biveeko alinga wale batwala ku police bwe manjogera ebintu ebirimu amagezi to mixing mbuuziza bubuuza Chagga wale batwala ku police. The case in point here is Wizo wanted Chagga to apologize. Kuchi? Kukuba mukazi we. Omukazi yakola ki Chagga? Teche nkugambye ne bwabanga ina kye yakola. Tolina buvumu. I don't know if buvumu is the right word in Luganda. Njagala nnyo naategeere. So it's okay. Tugende maso. That's right. Twagenda ku police. Katono twagenda ku police. Nganza omulimu gwali gwa muzeyi naye nganza amwogerera. Twatuka ngamba shuka gwa bayogera. Oli yali mu Lugwala tamanyi Luzungu tamanyi Luganda. Ngamba hiru Lugwala. Kyova anasindika yobu. Yali ayogera Luzungu. Lugwala. Ole nangamba ashuka gwa ayogera nabo nga buli wana bafande bamayinja gamba shuka gwa bagenda. Yali ayogera Lugwala. Anje obuziba tebasobola n'okukwata. Bayinza okulowooza nti oli suspect. So anyways, Chagga was supposed to just apologize or disrespecting mukazi wa munne. Simple. Ebyo propaganda gwali mu busimanga bamulekera company era tutayagala kugitwala. Like I mean, if Wizo yakera ku machawe balina that concert jalina neno bat events memories of good life. Bwe yakera nagamba nti ono muchala ye manager we. It means she's part of the company. Tewali wa company jayagala kutwala already mwajiri manager. Actually yaba ne boss mu company. Chagga tali party. Ne bwaba party ono yaba boss manager. Kati ye CEO ye muvujirizi ye investor ya kolati. Omanyi kyo we yatwala shares omugenzi. Temunywanga mutamidda tebunje muzeyi manyi nti oli musiraamu. Mu audio yoli akugamba. Now Chagga now is showing kati nakubulire Chagga kati wano ali mukulaga nti yali hungry for the company. But if you want to be hungry for the company, have you made sure that the company is working? Simani. Question, that is number one. And if it is working, how much are you investing? Omanyi kibi nnyo okwagala okukungula nga tosize. You reap what you sow. Yali akolako ngaani ye Chagga kweno show. Olaba nennyini kukitegeka yafiirwa erinnyo. Gwe Chagga n'obwa Chagga bo for you want to get. Kati musaze omutwala ku police olokoli yafiirwa erinnyo. Ono kama mutwale ku police kubanda byeko reference. Kintu kyangu nnyo. Omanyi ebintu ebirimu omukwano tebatekayo nnyo bibyo. These people can still reconcile. They can still sit down and talk. Just Chagga mbadde nsaba nyize Wizo manyi nti no yabadde munyiivu ate Wizo waba anyize. He's someone who is very, very emotional. Ensonga lwaki ebiseera ebimu getting emotional mumulaba nga akaaba, agetinze emotional, anywedde mu kasoda kamu bubiri. He's too emotional and he's saying out a lot of things. He's very, very fragile. Lwaki erinnya eritambulira nnyo mu buvuyo? Eriani? Erya Wizo. Buvuyo nga ki? Yakuba no but namujamu erinnya. Anti nkugamba. Yakuba omukazi. Wewalanga nnyo omuntu asirika. Wuuyo akasukidde naye ebintu bya Chagga. Anti nkugamba wewe. Ebintu bya Chagga. Chagga tena kimefuriji omukwano. Naye bw'oba buliri webanga buliribwo. Kambo Chagga alina omukyala. Simanyi. Oba afuna konsolo kubanga webanga bwebwo buliri. Obwo buliri kimanyi tosobola butulamu ne bukolawo ekituli. Limba naawe. Nisikulimbola nga tutudde wanene. When you want to see good furniture, okiraba ekyo. Entebe koma that is good furniture. Era kati awo climax eyinawo tick. Kati obuliri bwa Chagga tebudda. Otula. No wasigala mpatu. Wewe bake eno side nga wambuka. Chagga agamba mukoze stunt mukulumya ebintu bya sikaali. Stunt ayise ochi kale Wizo ayagala kuyisa ochi wabanga kola stunt. Mwagala kono nalinyera Chagga. Akuliyo no nalibadde likola ki?
tulekona ebintu ate byetwogera nga tujja kati leka nkubuulire njagala Chagga ategeera okuva n'olwaleero nti toluma mukono gubadde gukuliisa buzo yabadde alabira Chagga nonze interpret it how you want to interpret it bw'omanyanga essowaani kw'oliira tetupamako bupami n'olweggulu ojja kwagala okuteekako emmere naye nga wataddeko ate eggundi wayinoonyeeko ku ssowaani ofuirwe woogenda okukola ki bino ebintu biri very simple kati singa omanyi weewalanga nnyo omuntu muzeeyi agamba nti nze mbadde sagala kuteeka bino bintu mu bantu naye ng'ate ali mu kukyogerako. The fact that you're talking about it means you want clout. Kankubuza ekibuuzo bano bavudde wala n'omukwano gwabwe baali tasobola kutuula before nga tebannajja mawulire buzo kutulaga bintu nga bikasuka anti kati omanyi kyenkugambye wali eri nti gwe bw'olabanga nti nno kiba kyana kyogera mu bufumbo omu omulabanga ayambuse nnyo temper you cool down it doesn't mean nti oli aleekana mutuufu okitegeera it does not justify anything so Chagga bw'obanga kituufu olimu amagezi nga bw'oyagala tulabe obadde toyina nsonga lwaki you're explaining yourself to literally anyone bamukubidde nnyo amasimu koye kabaweeyo eddakiika 2 abannyonnyole kale byetugambye tubitegedde lwakuba ensonga yonnafu naye kati tosobola kwegaana bintu obudde buziba nkuba weetonnya kyenalabye ekirungi bwizo kyeyakoze yamuteereddeko ababikuuma baleme kubibba paka ddi babikuume tebajja kubibba papa wizo awo olina kati papa wizo ali mukali akayimba tonywa n'ovuga ng'abadde ataddemu kiki otegeeza yabadde ataddemu okutuuka okuswaza munne waati tekyeta bannaaye waliwo ebintu ebimu ye let me tell you omuntu yena alina anywa omwenge akimanyi omwenge gucomplimentinga feeling gy'olina tosobola kuŋŋamba nti omuntu yatamidde yensonga lwaki yawalampye n'agweri aba yabadde nekyekirowoozo ekyokuwa